waliwo engeri bbiri zokka z'oyinza okuyitamu okusobola okutuukiriza ebirooto byo, oba mu ngeri ennyangu abasinga kye tugamba musobola okuyita okusobola okufuna akasente oba ensimbi entuufu. Senfu kuba enfu mu makubo mangi, naye njagala twogere just ku makubo 2 g'osobola okuyitamu okusobola okufuna akasente ako kennyini akatuufu ke weeniitaza okufuna nga ggwe omuntu. Nga sikututte wala, njagala tubiyise mu bufunze era mu bwangu. So engeri esooka ogenda kuyamba omuntu okutuukiriza ekirooto kye, era engeri ey'okubiri kwe kutuukiriza ekirooto kyo nga ggwe omuntu. So katugezeko tunula ku ngeri zino mu bulambulukufu bwazo. Tugende ku ngeri esooka. Ogenda kuyamba otya omuntu yenna okutuukiriza ekirooto kye? Engeri ziri 3 z'osobola okukolamu ekintu kino. Ogenda kuyambako omuntu oyo okuzimba ekyo kyonna ky'agezaako okuzimba asobola okufuna akasente. Ekyokubiri, ogenda kuyambako omuntu oyo okutondawo ekirooto ekyo kyennyini kye yandiyagadde obba nakyo. Era engeri ey'okusatu kwe kuyambako omuntu oyo okutunda ekirooto kye. Kakuwa ekyokulabirako. Waliwo abantu abamu nga baagala okukuza bizinesi yaabwe ng'era kye kirooto kyokka kye balaba kye basobola okuyitamu okufuna akasente akatuufu mu mazima gaako ddala. Kati ggwe nga ggwe ayagala okugaggawala oba okufuna akasente ng'oyita mu kuyamba abantu okutuukiriza ebirooto byabwe. Engeri ziri 3 bw'oti bw'oyinza ozikozesa. Okutondawo, ogenda kuyamba omuntu oyo kuba abasinga tulina birooto tumanyi kirooto ki kituufu na kiki kirooto kikyamu. Oba abasinga twegwanyiza birooto ne tukoma awo. Kati ggwe nga omuntu ayagala okugaggawala ng'oyita mu kuyamba abantu abalala, ogenda kuyambako omuntu oyo okutondawo ekirooto ky'asobola okutuukiriza. Okugeza kugambye ayagala kutandika, alina ekirooto kitandika bizinesi. Kati ggwe ng'omuntu ogenda vaayo omuyambeko okutondawo ekyo kyennyini ky'ayagala. Ogenda mubuuza ki ky'osobola okukola, ki kye wandyesembesezza okukola, oba ggwe obeera eyo bizinesi ki gy'owulira gye wandyetaaza okukola. Nga mubigaayagaayamu nga mulondayo ekimu ku ebyo. Awo bw'omaze otondawo ekintu kyennyini oba goolo yennyini gy'alina okugoberera okutuukiriza, awo oba otonze. Engeri ey'okubiri gye tugambye, ogenda yambako omuntu oyo okuzimba. Kati wemala okutondawo ekiruubirirwa ekyo kituyise goolo eyo, ogenda muyambako gizimba. Ove buvi mu bigambo na kwagala obiteeke mu nkola. Twaba ayagala kukola bizinesi nga ya juice, ogenda muyambako okuteekawo structure mu kifo, okuteekawo empagi bizinesi eyo kweyina okuzimbira etandika okukola. Ogenda muyambako okunoonya akatale, ogenda muyambako okumaketinga akatale ke, ogenda muyambako okuteeka ebyo byonna bye yandyetaaza okuba nabyo mu kifo asobole okutandika okukola bizinesi eyo ekulaakulanye. Era bwe tutunula mu ngeri esembayo, ogenda muyambako okutunda nti yes, structure zitaddewo empagi zonna weeziri, kati atunze atya kuba akasente alina kafuna mu kutunda. Tutegeerekese bibyo ebintu 3 omuyambyeko okuteeka bizinesi n'agijja mu mutwe n'agiteeka ku lupapula. Omuyambyeko okuteekawo empagi bizinesi y'ekirooto kye kweyina okuyimirira buli mu bufutifuti, omuyambyeko gizimbawo n'ebeerawo. Kati kyonna kyazimbye era ogenda muyambako kitunda. Ezo engeri 3 z'oyinza okuyambamu omuntu omulala okutuukiriza ekirooto kye naawe n'ofunamu ssente. Kati tulina engeri ey'okubiri. Era ng'engeri ey'okubiri eno egamba nti ogenda kuzimba ekirooto kyo nga ggwe omuntu. Kati biri byonna bye wakoledde oli omuntu ow'okubiri, essaawa zino ogenda byekolera nga ggwe omuntu. Ogenda kutondawo bizinesi gye wandyetaaza ey'ekirooto kyo, ogenda kugizimba era ogenda gitunda. Kati katunulire mu ngeri emu nga ggwe omuntu. Kuno sigenda kwesa example ya juice. Kuba oyinza okwesanga ng'oli omuntu wamuyambyeko kuba yadde alina akasente ke. Katunulire nga ggwe ng'omuntu toyina kasente naye ng'olina ekirooto ky'ofuna ensimbi. Example ngenda kwesa y'abasomesa. Kati oba nga ggwe olina ekirooto ky'okusomesa era nga musuubira okujja akasente, by'ogenda okukola bye bino wammanga. Ekisooka, ogenda kutondawo. Kiki ky'otondawo? Ogenda kutondawo omulamwa gw'ekyo ky'oyagala okusomesa oba abantu kye bandyetaaza okuyiga. Kankuwa ekyokulabirako.
okutunga ogenda kutondawo essomo oba koosi ey'okutunga nti ogenda kijja mu mutwe okiteeke ku lupapula nti kati njagala kusomesa kikyennyini kyenjagala okusomesa, njagala kusomesa kutunga. Kati ng'otandika okukizimba tekizimbye ntya koosi eno ey'okutunga okusomesa okutunga ngizimbye ntya. Nja kwetaaga okuteekawo obutabo, nja kwetaaga okuteekawo emisomo, era emisomo gino ginaaba gitya, ginaaba gya online oba ginaaba physical. Bwe ginaaba physical kijja kuntwalira ssente naye kyennanyeetaaze ng'oteekawo ebibiina. Naye kati jjukira kugambye tolina kasente, so gwe nga tolina kasente ojja kwetaaga egiri online. N'olw'ensonga eyo ojja kwetaaga kitwaniise emisomo gy'oku intaneti oba online classes. Otandika okuzimba course class eyo, era mu bimu ku byo by'ogenda okukola ogenda tandika okukola ebo vidiyo ng'otunga naye baba ddakiika 2 ku 5. Ogenda kukola obutabo mu bufunze, ogenda kukolayo bu product bwo oba bu material bwonna obulina okugobererwa eri omuntu yenna ayagala okuyiga okutunga obuteekewo mu nkola. Tutegeerekese bw'omala obuteekawo then okola ekisembayo eky'okutunda. Okutunda kuno kujjaba kwa mirundi ebiri. Olina okusooka ne weetunda nga ggwe omuntu eri abantu bakutegeere ki kyennyini ky'okola. Ti bannange nsomesa era nsomesa kino. Kati abo bonna abanaaba basiimye engeri gy'obeeguzizza bajja kujja gy'oli. Ki ky'ogenda okuzzaako bakolera? Bw'oba oyina physical classes ogenda basasuza fees. Fees ezo ze zijja okuyamba okuketalingira ekifo ekyo, rent na buli kimu. Naye ng'obwo onaaba toli wa physical classes ng'oli wa online classes oba kumusomera ku mutimbagano, ogenda baguza obutabo watunzi bwakoze material bwo. Kayinza oba akatabo katono nnyo ka PDF empapula nga 15 awula nga kalambika bulungi engeri gy'otandikamu okutunga, engeri gy'otungamu fly, engeri gy'otungamu ekiteeteeyi. Oba tutegeerekese. Kati ekibuuzo kigenda kuba wano, ngeri ki esinga okukola ssente oba muntu ki agenda okukola ssente okusinga ani? Kyannaku nti engeri zombi zigenda kufuula mugagga kuba bangi abali mu zikozesa era nga bagaggawadde. Abula sijja kugamba nti waliwo engeri etagenda kufuula mugagga, awo njaba nkulimbe. Kuba singa oyambako omuntu omulala okutuukiriza ekirooto kye ajja kusiima, era abantu abasinga engeri gye basiimiddwamu either baweereddwa ensimbi enkalu oba baweereddwa ogufu ogunene. Abatafunye gufu bazimbye enkolagana egenda obbayamba okutuukiriza ebirooto byabwe era mu ngeri empanvu oba mu bumpimpi ekigenda obbayambako okufuna ensimbi ze beetaaga. Era y'engeri y'emu gwagezezzaako otuukiriza ekirooto kyo ogenda kufuna ensimbi, kubanga wayagala kuba musomesa osobola okufuna ssente era okituukiriza. Era mu kukituukiriza akasente era ogenda aba okafuna. Tutegeeregeze. So oyinza okuba nga weewuunya nti bannange akasente kabuze. Njagala okitegeere nti waliwo omuntu ali eyo ng'alikola ebintu bino bibiri, era ng'engeri gy'abikolamu nti yasooka kweyigiriza kukola kutunga oba kweyigiriza skill emu n'atuuka ku ssa nga agikuguseemu, then olumala n'atandika okuyamba abantu abalala okutuukiriza ebirooto byabwe mu field y'emu oba mu ssengekero lyerimu nga ye lyalimu oba mu bukugu bwe bumu nga ye bwalimu. Era mu ngeri eyo alifuna kiralo. Kati gwoba ng'oli eyo weetuddeko munnange simanyi kyakukolera, wabula osobola okuntegeeza mu komenti ngeri ki ggwe gy'osuubira gy'oyinza okukolamu akasente ak'omuwanvu mu ngeri ey'amakubo amatuufu agatali mabi. Era tugenda sisinkana mu kaddako.